katwejjukanye yo naye gwamumiza era nzirayo lwansonga nti oyogedde nange oyogedde bulungi ye Keeti naye mbadde nkusaba omusajja oyo omutuuze kuba nange nali mwagala era nakati nkyamwagala nnyo omusajja wange bintu bigenda embeera nze nzirayo lwakuba gwambuuliridde gwayogedde nange gwe Kayondo nze nkugamba ebisimize bireke wansi w'ekimuli enkyanja kudde ekawungeezi kale mukwano ngena oli wetuzalo bireka wetwali tubireka wetwali tubireka woba obireka naye busajja gwe nsambi neyanziza mukwano bannange angera tubirekawo turekewo ekisimize tukiweka bulijjo woba okireka ogenda kujja enkya mukwano ekyoli ngenda kujja akawungeezi owange neyanza ngena okay kale katuteekemu enamba yitu mukubireko omuwala tuli bubi tulabike nga tumunoonya BFM ekinta buli ky'omuziki ekisinga tuba tuyingidde mu mutabbizi tulina omukyala wano nagambye tumukubire nga bwe twabanyonyodde bamuyise Kate n'abanyonyodde ne bagamba nti ye mukyala gwe twakubirako bbaawe gwe bayita Kayondo ng'ayagala okulabika nga tumumuddizeewo akatwamumuddiza n'ebigambo obiwulidde awo emabega ng'amugamba nti ekisumuluzo akireke we batera okukireka ndooza mu kimuli kale katumukubireko tulabe agamba ki. Nkulamusizza Keeti. Sabo. Kakati yenze kadima wangambye ekkubireko bwe dolajja na kubire. Olwese nankubira. Tulikubi. Nnyabo. Ana nakwennuma. Nakwekuluma etya kiki Kayondo kiki? Nakwennuma. Kadima gwanzizeewo omusajja. Bano omusajja akubanze. Omusajja mbonyabonyezza. Ina ate lindako enaku twayogera nammwe ndo zayiseewo wiiki singa 2 oba 3 amangu ago ate mulimu ebyo banayogo wambonyabonyesa omusajja ono kubanga nakwesiga nakiriza buli kigambo kyewangamba musajja gwe naye saamanya nti webinaaba kakati kiki omusajja nkuba neleero Nere yandese bubinyeze naze kata n'amaaso agajjamu nenga sikyalina ndigera omusajja mbonyabonyezza naye nga wakaddayo kiki obutabanguko bwavudde ku kyate obulungi bwaliwo ndowooza ennaku 2 zokka bwaliwo ennaku 2 zokka era nez'akameza yazindekerako ennaku 2 Kayondo anaaba atya omusajja kyankoze bannaye omusajja nkubye omusajja mbonyabonyezza nnyo kakati yaha oli ku kigyoli okyaliyo oba wavuddeyo kyaliyo ate ndagonze nate njagala nakugira ddala eyo ku biiti naye entambula yeya nedda maama nti wano omulimu tukolerawo bukolezi ng'oyagala kujja kutunnyonnyola oba kubeera wano nze nabadde njagala nzija mbeera ndeetera embeera maama nnyabo mbeera ki gye nakuleetera embi njagala tukkakkane tumanye okitegedde ndeetera embeera eno omusajja nkubye omusajja nzenna nefeesi yange kati sikyalina namusajja asobola kunjagala omusajja bagenda kwagala kakati naye kakati wali oba taliiwo yataliwo yansudde mu nnyumba nga maze okunkubakuba n'atambula n'agenda tokaaba njala tukikwadde empolo oba olina kyewamusobeza nga naawe olina eggume omusajja ye omuggo ndowooza baagumunaaliza mu kyogero bannange tugenda kati tuyagala tukole tutya kuba wafunye enamba ekirungi n'otukubira nenanze njagala oba osobola okunoonyeza oba kati nkole ntya kunesiba kugge nze nali omusajja mwensonyiye nga nkyalina n'abasobola okunjagala naye kati gwe nontunulako feesi yonna ezindi omumwa gukomerya nasobola okunjagala kati oba tugendeko mu b'amateeka aneda saagala musiba tetuyagala musiba kale kati sokompe ku namba ya Kayondo kubeera bikanga yambulako jinsomereko 0705 08 37 okay tovaako sirika no tokaaba
Kuba mukube. Omusajja nga tugamba nti omutogeni iravunga yali yama. Bibantu bwatyo. Sajja alimba nnyo. Yakaba. Ndowooza aboneredde neema. Mukazi ali maziga. Anagikwata. Simanyi kumanya. Otyo mukazi. Akana bambi. Bwenololonda bako bwetunula. Alo. Bwana Kayondo. Wanji sebo. Nkulamusizza. Ale sebo naye nkulamusizza. Enze kadima wano ku biiti. Kadima. Obadde ogamba ki? Iya mangu ago sebo wanneerabira. Ate kwerabira ate nakwerabira kyovuga kwerabira bitegeeza ki? Kakati. Hade Keti wakubye mukube. Nakubye mukube? Keti atukubidde essimu wano nga wamukubye emigomizi wali wakaakaaba. Kati awabye wondira mukubye. Kati wakubye waki watugamba togenda kuddamu mukuba ne tuteesa ne twogera wano. Kati bw'oba oyagala gwe mutwale wuwo kati oyina baganda bo. Mukulu sebo sigambye kumutwala wakuba wano nga weegonza. Otegedde ng'ogamba nti omukazi ogenda kumulabirira buli kimu kakali ate kye kyamukubizza lwaki oyina kagogo. Ebyoŋŋamba nze sibitegeera kati bwe bwana mukubye alina kujja wuwo kuganda mukubye. Anti wayita waffe okumuzza. Kituufu nayita wammwe naye kati ensobi gy'otaakola ssebo bw'oba owulira nti oyagala kuntegerera mu maka gange wandibadde omuzza n'ompeereza n'ezokozesa byonna okulabiriranga bibyo. Sebo mukulu. Kiki? Kaakati tugenda kukola tutya kuba omukyala wamukubye tugenda kutwala ku poliisi. Kale kati bw'oba owulira nti gwosembayo mu buyinza kale ntwala ku poliisi. Kati sebo nenjo bwote bw'oyogedde. Temutiisatisanga bantu kati ekyetegeeza ine buli kimu agenda kubaabawuwo era bange yetakuwaako. Wanji sebo yetakuwaako takuwaako gw'omuzaala. Waki yajja ewange nga nina mugunjula ebyalema. Si gwe omuyita wano nga weegonza. Nina bikola ebyalema bazadde be kati gwe owulira kifuluma nnyo mutwale ekitegeeza n'okubeerako naye mukwano nina kusooka kusaba gwe. Mukulu sebo njagala ebintu bikwate mpola mpola. Ntya kati ebigambo byogera ndabanga ebyekyana ekito. Nze tombuulira. Weebereremu. Siri yali agenda. Why? Matunga bakyuka. Keti. Wanji. Kale katusooka tufuna amagezi okuva mu bawuliza tulabe ekyokukola ngenda kudda mu kkubiri. Kale tokaaba naye. Tukubire ku ssimu otubuulire abantu banyiiza wano kamya Ezron agambye nti we should arrest that man tumuteeke mu kkomera. Tujja bikwasaganya mpola mpola tulabe ne musooke mutwe ku magezi mbiwulidde abantu banyiiza abasinga. Bit FM. Alo kadima. Sebo. Wala tuweleza. Kale. Zevugana na katabona. Omukyala yesonyiwa omwami. Omukyala yesonyiwa omwami. Amuveeko webali nnyo naffe webalire ddala. Bit FM. Kadima. Nji. Salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Kasule. Waji mukadde wa. Tulaba kuki. Alhamdulillah nange nsanze nnyo kubanga njogerako naawe. Ensonga oziwulidde. Ensonga nziwulidde naye. Oyo omusajja ateekwa kuvunaanibwa. Eseena kulekebwawo ayine nga abaana b'abandi kubanga ajja kukoma ku oyo kitegeeza n'okulala wanaaba afunye era bw'ajja okumuyisa alina okubonerezebwa. Hajati wuuno nze nsigadde ne Haji Kasule. Mutuwe Hajati wanji mukwano we baletuweereza kali Hajati oyo n'abeera mukoddomi wange waka mwana wange n'amukuba mugulira abamukuba embooko n'aba nga tasobola nakutambula wadde bwe bamala omukuba ne muga nti owulidde bwe ziruma ne muga oddagala okumanyira abaana b'abantu ate mu butuufu oyo omwami kyagala agendeko mu mateeka kubanga leediyo yaffe agyonoonye kubanga leediyo yaffe eriko bampisa eriko abantu abategeera gwe ne bakubuuza ebibuuzo ng'oyogera bwotyo ng'ate guwajja neweegayirira nga tuwulira mwami mufu nnyo asaana mbooko mwebale nnyo Hajati Namponye ne Haji Kasule
omusajja empisa zo zirabika teziriiko. Better FM kazima ogamba otya muganda gye tuli munaffe oli otya? ndi wano nkoma naye ng'omuntu wabanga yeetamiddwa embeera kadima waliwo ensobi eyakolebwa naye tekijja kiddamu aveeyo buvi kataddayo aveeyo akite. Omukulu wa Sumaani bwami tukutumiddeko nnyo oyo mukoddomi wange Kabogoza agambye nti lumbayo. Agambye olumbe woono omukyala. Omutabbizi webale kuweereza taata Kale ssebo. olwo nno basooka kwabulanga bulijjo Enoma okota. Ekiikyo taata ekyo omutabbizi nze sirina nseko n'ettondo yadde n'essanyu Ffenna bwe mungeri tuli. bweti kitulaze amaka obutabuulirirwa ezo mpisa era abateddemu okuseka n'okwewunya bayigire ku ekyo ezo oyo omusajja talina mpisa n'ettondo mukopi bwe kopekope basooka kwabula ennamamawokota. Webale nnyo webalire ddala bannange tetujja kubanga tusuka kuwona enzabulu tebukoza kadima namayanja Priscilla nange ankabaguza sana bunakabulu from Ruwero enkyalo akusatu tujja kubanga mukama katonda tumusaba alabike nga atuleeta tubeewo COVID-19 mu mwerinda kyagenda maaso n'okutta abantu ziri mala David Dawudi kakuwa amawulire musula bulungi omukola nga ye anyumirwa nze samanyanga mu byali mu kukola ki mu kunyumirwa omukola nga ye anyumirwa nze samanyanga mu byali mu kukola ki mu kunyumirwa omukola